Terefu oli ku John K Media yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala ze John K Uganda nga twabasuubiza tujja baleetanga interviews eri ku baserebu bammwe ab'enjawulo naku olwaleero tulina Kalismart Umar Eazie yo wagwana kyekiro soko babuuzeeko awo tutandike yo baganda bange mwena gye muli eyo ze bampitawo Umar Eazie kansubire nti muli fit kansubire nti muli eyo muli steady yo Kalismart nizo Kalismart era nkulaba oli smart awo yesebo gwe bukyanga nkulabako sikulangako nga toli smart yadda kituufu erinnya likusaana yesebo kubanga munnaye fulaba abayimbi tulina kubeera smart ekisooka tutunda then ekyokubiri abantu bagamba nti endabika yo kyekitiibwa kyo exactly yesebo kati Kalismart lyavaawo Kalismart erinnya eryava dda ku ssomero ng'omusajja nkuba nnyo ebikalu omusajja nali nkuba nnyo ebikalu kuva ku makya paka lwaggulo kuva ku Mande paka ku Sande ng'omusajja nkuba nnyo ebikalu kati abaana nga bagamba oyagala oli Kalismart oyagala ono biki oyagala ono abeera smart oyagala ono eva smart bintu ebityo so era negenda mpolampola nga likula ku IU wa ku masomero kati mu bantu nange nteekudeka mu gundi mu luyimba naawe nogakwetwala nagamba kanditwale kubanga nti olaba ne bwobanga oba obadde oyimba otera okukikolako nalaba wagifuloba ne slogan yo ndabise ebisinga ne zirisiiti t-shirt liko Kalismart nosaana oyitwala embeera egamba etya naye embeera okutwaliza wamu nnungi nnyo naye kwebaza ku bintu byokola kati nga ku media kuno bwetukolayo akaato kati kalina kikakola ki kanyongerako nga nze nga Umar Eazie n'abayimba abalala okutwaliza ewamu era nze ng'omuntu bro siima era sa Katonda akuddizeeyo buli kimu kyokola obudde bw'oteekamu bonna kubanga si kyangu yesebo kuba musajja wato oyagaliza kyesinga okwagalirako kakati mbalinyaga twogeremu aneno katono gye buvuddekawo muzoba wiiki ng'emu badde ndabanye ebifaananyi ku social media ebibyo mbulago line atini konserina muganda wange olwo kiki kyapanga ne atini pro atini nirayoko project owa atini eyo ngangenda gifulumira guno omwaka twakayingira kuba sinayo oluyimba this year so I'm giving myself time so that atini akola paati ye ng'omuntu oluyimba lukole ki ati sinkyuseemuko just nayagadde kukyusamuko production sigambye nti sound endala mbi naye just nayagadde kukyusamuko production ndabe nange ngezeseeko oyinza okolaba oti nga ye breakthrough yan worldwide luyimba olwo nsi kubanga kuba kati wane mbali kyo wakikuba dda tewali atamanya Umar Eazie ne Eastern yonna okutwaliza awamu so just kati oluyimba olunafuluma ati project eyo oluyimba olugenda fuluma ng'ekisibo kiwedde kuba musajja watu ndi musajja musiraamu ekisibo kiwanya ekitiibwa saagala mutesaawa zino ate ekisibo kijje nkole ki kendeza amaanyi njagala mu kisibo omwo engenda osabira edduwa enkambwe Katonda ekintu kitwale ku next level kati oluyimba lugenda fuluma weruti ng'ekisibo kiwedde impushinge nga teri ate simanyi biki ate biki covid yabataliyo kitegeeza ngenda pushinge just mbasaba busayi bafaani bange mubeerewo mu supporting wena bwogambye mu luyimba lw'olugenda okusooka kuno mwaka tunafulumya luno oluyimba olwafuluma fuluma lwa last year nafulumya mu December kati saayagala nnyo okutuula ate nali njagala nnyo okwefula busy nali njagala fula platform zange zifule busy endongo njifule busy bagambe nti ate aweddemu ate biki so nkola ki kubanga guno omwaka mbadde ndulya lutambula gye nendizo balwafumiza gwa last year guno omwaka sinafulumya guno omwaka ngenda fulumya ennyimba ngezi adda olwenina owadde ate skipa na luno wa mubiri gwe owa ati then wagomba naye njagala agenda akolayoko tatoyo ada wadde ate skipa then olwa ati lulala okitegera ndowooza olaba eki artist omwaka beemu n'ennyimba ezi era kisaana olimba kisaana n'ofumya luvannyuma myezi ng'ena mwaka kisaana ennyimba nga ssatu waliwo n'abafumya ennyimba bbiri ekisaana wakati w'ebbiri nga ttaano awo kubanga tekikola amakulu kola nnyimba 10 nga temulinga okukala nga tezikola ate kiteganaobweti n'ogipushinga n'ogiremerako nekuleetera sente waliwo emabegako awo ebyabapromota n'abayimbi kigambe banabaali baguddemu ng'obutakkaanya abekampani bafumya lisiti yaabwe tuba tuli eno waliwo n'ekiwandiiko mutayiika oba tutwale mutayiika nga nakyo kyandiko saasaana mulimu embale ne bamuwa sente ezize naliba olumu nenofiya ayogeraku awo nalaga siiti yali musanyufu nnyo ekyo ekiwandiiko nawe waliko oli kiwandiiko ekyo naliko gwe bakuwa meka
bampe emitwalo 2 Bwenda wesimyalo bebagamba nga bababuyu just mafuta nabia by the way omuntu yakola ekintu ekyo limwamumanyi wallahi nedda yanange negomba mulabako omutegeere kubanga mazima that is a sign of disrespect manaye kino ekintu kikolerera tutambula tetwebaka naffe twagala nyo tutuuleka tubeereko n'abantu baffe ne music tutambula ova otya ate n'okumya list nti omuntu just bia ayimbira bia wemumye esatu ebitaano abantu bali serious ate omuwabanga mawaayi ayinza okulaba nga obasesikusaanamu oba olina alabanga ng'ajja kuwa just platform naga bwanabaze nga mwane platform muweyeko n'akacupa abeere ng'anywamu kaawe naye kitende kikola munaye zebya platform platform at least yepe nga kuliko ne facilitation ey'amaanyi kubanga buli kimu kitagisa sente kati gweyimiranga mu mekoli bwaba akwagala naye no million no Umar Eazie no million no Umar Eazie nakira kanayo kubiwa gifulanga slogan najifala slogan ndado t-shirts ngena zifulumya abategeere oba omuntu agambadde nga no million no omuntu ajenga amanyiti ali kujja kusasulira muyimbi brand Umar Eazie performing olaba ziwembanga ndi ku stage ekyo ekintu kitwala nti mulimu endaje amanyi genkoza watako nze ndikugamba nva ku stage okwo bamanyiti engera ngenda kulwala enkya ngenda ku drip okitegera bamanyiti ngenda kukola to my best nina ekintu naddala gwene oba ne S95 mubeera nnyo naye akataliwo nnyo S95 tali wange nnyo kaadvisa kange nnyo kakyala ako ngalagala nnyo kale Esther aludeko music industry yawa so embanga nayo challenge yo nayo naso omubuuzaako I consult her nangamba kola boti oba kitegera naye nga maaso alugenda kola tune gwe naye era nalaba engeri gye mubeera muneŋŋamba era tugenda kukola tune awo soke tulabe eddoboozi Umar Eazie sikolangako ogundi n'omuwala nekola bosi nabakolako okitegera so ndikwagala ndabe eddoboozi eryekikazi tutula mutemu kibekityo wano ate kigenda kubeera kwanala naye mumaaso ng'okutambuza nyo enjiri no million no Umar Eazie abe n'agamba no trillion no Esther 95 kati weewo brand ate kati weewo kati brand wetu oyimiridde ojja ofeesinga omuntu ng'omanyi ky'oliko ne mwana walayi era kyamazima oyimboyi yagezaako okubeera nga abatyobola kubanga tosaafayo kirungi kale omuntu ne babeera kale ng'otusizayimbira si kirungi kubeera ate ng'obuusa audience okitegeera kubanga ali omuntu ayinza okuba nga ye ayinza okuba nga wabayo abantu naddakati nga abaleeta abantu abayimbi ku mbaga ye tamanyi beeyi abayimbi okitegeera okujja kuba ne bapromota tiyasobola okujja n'agamba nti nyagala omuyimbi bwati era bwomugamba nti oba bukadde 3 asobola okukuwa kubanga bo bakitula nti abayimbi amanyi ne kati bwebabuusayo n'ogamba ono wazino obeera olina engeri gyotemedde erinnya ettaka kubapromota kakati ensonga endaginyaga tulabe awo badde nkulaba nnyo bali nnyo okubeera ku social media obeera busy nnyo era ng'otandika n'okuba n'ovidiyo neŋŋamba anaki tekatekafuuka tiktok comedian bamuyita guluna gunomanyi ofuteka yaŋambe yateka comedy store yayamusaaka onyo kubyalekisimuangi yansubiza by the week ejamu tomanya inshallah bambi omwana okyalikola nze kisimanya okubanga ofunamuko obudde n'otambula n'ogenda esaidi zeeyo kubanga eyo senta ya buli kimu kati ofuna connections biki webityo ate sinaye kukalira okukola ki oba weyongerako youtube yo oba ina kyokola ki kyongera kate n'omuntu akulaba alabira ddala omuntu ali serious nalabya waliwo jakiri oba eringanga project bakola n'abamawulana kwalwa akavidiyo kasinga okunkola akanyumira ogenda noyambala oba yali tawulo era nolinzawo nti omuntu oba yalinga mukazi ngaaliyokalawo embeera eyo nekolayo obuntu era nekavidiyo akolaba minisita twaliwa Esther by the way tufunayo ku kasikiti awo akubalire yampata nekavidiyo ako kavidiyo katambula nekatambula nenga wamanyi naye tugezaako buli kimu but we do it for fun
nanga walenyise nawo gambo TikTok yatujira okola okolayo kakatu kapitula gulwadde okola ki nakulabeko ng'olikiriza kapitula saabadde nasho yonna kapitula nabadengeza gabanyi naye kati zekinakoze nataddewo drive anti nanalabye yanakwezi nembatambulamu nenda bufaananyi ng'oli ku radio nalabye Elgon FM yabadde Elgon FM nekubeerako ne Elgon era side eyo wali era Elgon FM wali Elgon FM ndabako muliko ndabasi drive kinakoze nataddewo drive then ekiro mabala nagenze wibala bawa kapitula wali kapitula banayibenga support natuuse eri negamba ndibaale ngenyimba bazimanyi oba kisegera ngenyimba bazimanyi they are so supportive nabagaddeko kubanga ennaku ebbiri zinamazeyo ate zinabeeko ko kyenyi nalabye ne YouTube channel yange subscribe bayogeddeko kubanga mneneketatuula wamu music is art kati bwotwala ovaala n'ogenda n'okola collaboration abali abaana era kituufu oba okolaki oba oli bayingiramu ekito oba oli kigaziya kuba atanya okozesa ekintu kino ku social media yange nti mission crossing boundaries sagala mbeere wange kyobulaba mu nnyimba zange nteekamu ennimi nnyingi olugwere olusoga oluzungu oluganda olugisu so that omugisu afuneyo ekikye omugwere afuneyo ekikye kyobulaba wenze wenva nenkola shepalisa omugwere agenda kutegeera ebugisu nebusoga nekapitula kyobulaba wembeera at least omutagame wengamba nti neza kukuwambeko we kiri mu lugisu nikiza mu luganda nemala nkukwatako we bwasibuuje ekyebulime kyama lugisu obukazi obutono kyama kyenyini kintu eki nejja sintustinga muki language so that is the art yandigezaako okola ki okikola wali mu lulimi luli nekiza muno akitegeera kati nyinza oteekamu for example line nyinza ofunayo line y'olugwere nti tutyamika ekyo wansi gina ensonga nkulu otegera nenga kyalugwere nenge gye twistinga mukawa mu lusoga oba mu luzungu gwenenga information ebeereyo kyobula abantu afunamu nagamba naye gwe nga gwe gosibuka kubanga buganda oyimba enyimba nze Umar ndi musoga kati netugenda nekulira epalisa kati wenakulira epalisa waliwo omugwere kati bwebagwera n'abatesomerali ezenini n'abateso ki ebali kati nebanga enimi ezo manyi olusoga manyi olugwere manyi kati wano nzijwa mu 2018 funa bakyali banenga wakulira palisa zediwa palisa wano neiba wano analawa posting anti kati nezijwa no 2018 nefuna bakyali bange nga bagiso nolugisazi osobola okwogera wadde sinjo perfectly kyovula ba music Edimaya kati okuyimba mu kintu gwe jasifu naye gwe jasimanya nti nyanga kuyimba bwe kiti omanyi kitegeeza okikyuse okole bwoti era wenkulagako video zange nga ndi mu studio olaba nga ndimu n'abantu n'omugisu abagasi mulimu typeses amanyi olugadiri amanyi n'oluki waliwo n'olwendo kumanyina zawukana kati mwembeera basagala kuba mbogo kati omutumuza neŋŋamba kati wano okoze ntya neza kukuwambeko nangaidinga engamba katukole bwetu tuzengeka tukola bwetu kigenda kudema nti kale mbeeramu n'abantu bangi abanga ndi mu studio nyiza okubeeramu n'abantu nga mukaaga kati abo walimu abaana abavaibu ne bakuwa amaanyi biki bikino sola abavaibu media inakubeera ngeri vibe last born yagamba ti last born ali fine chali wange sasa mufumbo last born yafunye omukazi banaye basire queen muleke last born yafunye omukazi last born moyagalide last born taina busibu bayira we last born musajja mukozi last born ayagaliza last born muntu w'abantu kyobola omukazi obumwagala nenga musajja ataina busibu nenga yafunye omukazi era kuseta sazi status 1 2 3 4 5 paka ku 10 aliko na mkazi wewe yasazeewo onasala udi nze nasala onani nange ndino omukazi wange aliyo nga kwegwanyiza era ali waka aliyo nga ndegwanyiza lava tuteke ku YouTube
subscribinga viewinga kubanga abakazi tebakwayo bro abakazi bangi katuvako no mane ebirwadde byebiri so akyali manager awo aliwa oyo last ball kati kyali wange last ball yali anyambako kukwatako ki kati yalinga sponsor nganyambako kukwatako kintu kati nga wafuna business nga kubira manager last ball owekitegera nenga kyaliwo ekityo akadera akyali mu team promoting team yemwe era nomba business nga manager kubira last ball kubira kubanga official omuntu physically abantu banyiga bizo okugamba nyagala kakade nandera atomuti yera kati seta kumdomula namugamba ba presenter ba DJ banya aba music basanze otya abembali baida abantu abatebalina buzibu ba presenters ba DJ ba promoters bantu balungi banyambyeko mu struggle yange ne ya music era mbebaza just njagala college tech tubere kate ekintu kimu ground tumanye tuli ekintu tupushing ekintu bwati n'ekintu kiri easy onkuba ku radio oli nakuba mu club oli nakuba ku gundi oli nakuba eno tugenda okola bwe tutinga ekintu kiwangu manyi lwakwa abayimbi ebiseera ebisinga biruka kati saa nizokula ugezaako okubeera ng'opika bunyame naye ebiseera ebisinga abayimbi bwatera okikuba n'agenda waggulu ngate bana natera okubeera birakasita bakwatayo olaba omuyimbi akola ekintu ekyo then ekitegeeza abatayagaliza kubanga omuntu nze n'abakyali bange benatandika nabo music paka saa tukwatagana oba kitegeera tukwatagana bulungi nnyo ate n'abantu abo benkwesa ne ku ground bembagamba bannange kintu kinywere kubanga wenfuna akawogola sisobola mulekerera era otumatikende kobanga katono wadde emitwalo ebiri kwatakwade kyeta nemugamba muzeeyi yakeezo ebiseera ebisinga abantu beerabira abamu naye nenkoluza kiva kuki olaba abantu okwerabira in most cases ekyemmanyi kasita omuntu n'agenda egyagenda nalaba abantu abapya bamwerabiza abaliwa abakadde beyatandika nabo ekitegeeza obanga oli kuzimba enju foundation si yegumu si ye step esooka ate yekwatirira kati bano abantu bano botandise nabo enju eyinza obutagwa ng'ogyeko amabaati naye ng'omusingi gwa teguliwo tesaba leka n'ekyo oyinza ozimba enju notereka mu madinisa notekamu just bibaati niwebaka oba ekitegeeza naye ngaekikwatiridde wansi ki omusingi oba nozo kitegedde so omusingi ogwo be bantu bana betwatandika nabo music nze abaana Kampala road ba promoting Umar Eazie era nze buli weekend mostly wemaga siri busy ngendayo nembabonga nembaga sowadde sente naye just okubabongako bagamba gayo ne atujjukira Umar Eazie kale bwete tubadde tune eno empya nasooka ogyongera ogiguza abantu bangera ogitegeera bagita fuluma ye video tugisuubire ddi video ngena gishootinga probably this year ngena shootinga video ebeerewo ku YouTube era babeerewo ku YouTube ye video ezo oyinayo nga video na videos nasatu mina ogwo wasibuje kyede newehi wenyeyo kegantu akasinga okubeera ngaonyumirako nyumbeera nnyo ku stage antu bakagala nnyo abantu bagala nnyo esibogade yawe yabakolera nnyo era nange kanasooka kulaba bakyali kidigida ekya biigi naye waliwo ekintu kyenaba kukigidde abantu b'eggwere eyo baba baita batya abagwere beewagira manye ekyo ekivulu bwe kyaliwo bagenda ne bafuna akakolido kaabwe ne bakakyosa ng'era bwajja omwana waabwe nga bakula nga bamusapootinga nga bajja ne ku stage nga bamwana esente lwakuba akadde baali babwanga katono era bagezaako okubeera nga ne baŋŋamba abantu bembaleke mwatwagaliza lomanfe kati manyi kati bisibagirwa banga eri mu tawuni bo eribeera banga abali mu kyalo naye ngaate abamu omwana ayinza okujja nola nga tebamuwagira bulungi abaana ab'omu tawuni nga byebyo kale bwe tutyo bwe tutambudde saza mbeere mbaitakuba neno ku Umar Eazie tubeere nga twayampo katonotono tujja kwongera okuba nga tumunoonyako tubeere nga tukola exclusive interview nga bulijjo tuleeta abantu ab'amaanyi gyenvuddewo gye yasomera olugendo olwo nona nga bwetambula mubadde mujja mulaba clips ez'enjawulo tukwaleeta abantu ab'amaanyi gyenvuddewo gye yasomera music amuyingira atya n'ebiringanga ebyo tulifuna olunaku nga tulina obudde like 1 hour tubeere nga
tunyumyamuko naye naye wano mbadde mu place katu tubadde tuva mu show eya Sunday 7 nzo bali kwangu kyalideko naye bali kumukyaza nga baguzi bange subscribe ku YouTube channel yange Voice of Umar Eazie platform yange mbagala nnyo muwagire omusajja ono era nga nange nakwendi bless